Omuwala oyo gwolaba ku screen yo munna Uganda eyafuluma ebweru okugenda okubanga anoonya ekikumi era nga yagenda kukola mwezi ensi okukola omulimu gw'obwa Kadama oba ogwa maid. Ebimwogeddwako bingi abadde trending for the last 1 or 2 months ng'ali mu mawulire nga bamwogerako buli omu ayogera kike era nga kigambibwa mbu yajja mukama we mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma mukama we okumugamba nti amuteredde obutwa mu mmere ye bw'ati omukyalo oyo n'anyiiga n'agamba nti nga bw'onteredde obutwa mu mmere yange ate nga nagiridde agwensookaayo mbu obwatyo najja boss we mu bulamu bw'ensi eno. Kansubira oli kunfuna bulungi cause nditeekako mbu kigambibwa kubanga munange saaliyo kyova olaba saakukatiriza nsonga gye simanyi bulungi nti ntuufu. Ono bavuddeyo ne bamugamba mbu yateekeddwa kukalabba era nakyo tekirina kakasibwa sinso akikakasa nnyo naye bwe kigambibwa mbu yateredda kukalabba ng'era abantu bangi bavuddeyo nga bamwogerako. Ne pastor waffe Pastor Victoria kintu kirabo azze okwogerako ku muwala ono era naye singa tebwali busungu ndowooza banaye mulabye obusungu bwe bututuusizza mulabye obusungu kye bututuusizzaako. Obusungu y'entandikwa ya buli muze omubi because ne oba ogenda okutta osooka kufuna busungu notta newe kuba like emize mibi egisinga gitandikirwako busungu. So without wasting time nkiriza nkulage ku Pastor Vicky byayogedde ku muwala ono oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Nina omwana omu gwe nabadde nsoma ku katambi. There is one that I was seeing on a video. Oba baamussa oba kibi yabaddeawo nga bagasimanyi oba yatta mukama we. That she killed her boss. Kati bwe yatta mukama we. When she killed her boss. Ne bamusalira naye ogw'okufa. She was also convicted of murder. Muna Uganda. And she's a Ugandan. Nabadde nkalaba ku YouTube. I was viewing it on YouTube. Naye ne ntunuulira keesi y'omwana. But I looked at the case of this girl. Mbu mukama we yamugamba nti nkuwadde obutwa. Her boss told her that I poisoned. Oba yamunyiiza. Maybe it offended him. Nkuwadde n'obutwa. And then told her, I've even given you poison. Oba yamugamba nakuwadde obutwa, something like that. I told her that I've already poisoned you. Kati ono n'ayambala obusungu. And she was possessed by anger. N'anyiiga. She was so angry. Mukama we oba yali ayingidde naye agenza oba kwebaka oba ki. I think her boss entered to go and sleep. Ono n'ayingira. Then she came in. N'amugwira. And grabbed oba yafumita mufumite. I don't know whether it's pierced him. Naga katufefembi. I said it's better we die together. Kati ate bw'amala okutta mukama we. After murdering the boss. N'atandika okulinda afe. Then started waiting for the boss to die. And not waiting for herself to die, but she was not dying. Ngatafa. And she was not dying. Nangu okulya emmere afe nga kuse. And then said, let me eat so that I die when I'm satisfied. Then you realize the day is coming, going, another day. And it looked like the boss was even lying to her. By the time I viewed the video, she was still alive. But after convicting her for death row. Okujjako kati nga wali yagolokose nga gw'omusabi. Unless somebody like you, a prayerful person, comes okabirira Katonda ataasa omwana and cry to God to save that child. Etteeka lyamaze okusalawo ogw'okufa. The law has already condemned her. Katonda yekka. Only God. Yasobola okukyusa ebyafaayo by'omwana. It's only God that can change the destiny of that girl. Naye lwaki ekyo weekiri kati? But why is it like that now? Busungu. Anger. Byebyo bannange ebyo byonna byabaddewo lwa kintu kimu busungu. Obusungu bulina bingi bye bukozesezza abantu era nga bwe tutasabire
bingi bye bukyakozesa abantu kubanga nze simanyi na kumanya Mukama Katonda yalina otuyamba waliwo ebintu nga nze mbasaana kuzaayo kyange ng'obeera obula nekyo kikomentingako naye obonna just no bwali busungu eyo nno oyo nga tuvuddeyo eggulu lero libadde litambula nnyo era nkiwa abasinga mubadde mulimanyi bwe litambula sippya mu matu gammwe abamu libadde litambulira ddala era kyemmanyi mubadde muliraba eyo nno nga tuvuddeyo tulina omukyala omulala yono nyina azze kuwa bujulizi ono omukyala azze kuwa bujulizi era ng'ono muntu wa Maaza Maaza yasinga okumutegeera kubanga Maaza yamusabira after 20 years of being in marriage naye nga tafuna mwana ebigambo ne byogerwa bangi ne bamuyita amanya ag'enjawulo naye nga yesize Mukama Katonda finally Katonda yamwanukula era yituugirira maama w'abaana babiri kale kkiriza naye mukulage ng'aweera Mukama Katonda obujulizi era akkiriza nkusiibulire wano nkwagalize ekiro ekirungi Mukama Katonda akunkuumire weeraba Grace wa Maaza gwe yagirako ejjinja mu kukaaba ng'omusajja afudde nze Grace Maaza najja omusajja gwe nali nina ng'afudde ebintu nga bibi nga ngenda kufa naye mu kiseera ekyo Maaza nandagulako naŋŋumya naŋŋamba mwana wange olitunuulira olunaku luno ne weebaza Katonda okuyita mu bwangu tewaayita kaseera kanene Mukama nampa omwami naye abagoberera obujulizi bwange emabega eri yonna yonna gye nayitira tewaalinga mwana omwana gwe nnina ajjeko wano gwe nalina banange bebi adda ku ono ono ali Makerere University second year ono bwe namala okumuzaala olugambo ne lutambula mu kyalo kubanga nalina ekirwadde kye nalwala ne bannongoosa mu byenda abantu bwe baalaba nga sifuna mwana ne bagamba banzijjamu nabaana ne bakola olugambo nti sirina nabaana buli musajja gwe nafunanga nga bamugamba oyo gw'otutte talina nabaana bankubiranga obuyimba ofunda n'omubi ng'azaala Mukama yeebazibwe era relationship ne zifanga haleluya Mukama yeebazibwe nzijukira olunaku nali ewaffe wankobera ekyalo wankoba nali nakikyawa omukazi yaŋŋamba mu kuziika nanga njogera ku Yesu wange bw'akola ebikulu omukazi n'ansirisa naŋŋamba sirika bw'aba akola ebikulu lwaki takuwadde baana amazima ne mpulira nga Yesu wange bamuyiyeeko amazzi ne mpulira nga bamuweemu ebituli ne nkaaba ne ŋŋamba Yesu gye erinnya ekiswalo kijje ku linnya lyo naye njagala okwebaza Katonda teyakoma bukomi kunzijjako kiswalo kya butafumbirwa bwe yampa embaga ne tutambula olugendo ate lwa myaka 5 nga sirina mwana mu bufumbo embuto ne zitandika okuvaamu abantu ne batandika okugamba atalina nabaana embuto zivaamu zitya afera bufezi busajja ayagala agambe nti alina nabaana naye tannavaamu lubuto owulira